waliwo yawamu n'amagezi okukola ebibye naye simanyi lwaki oba mutuusiza mu kumudduukira. Banaye Samia Suluhu Hassan yabikola naye maama embeera etabuse nkiddamu embeera ewa Suluhu si birungi. Era aba NRM mwe mwawa Suluhu amagezi ago ne mumugamba akole kyakole byakola mbu akole ebyammwe sengavuddemu ngaddemu. Kati nga mmanyi nti ezo tactics enkadde zagenda okukola ki zagenda okukozesa. Suluhu ebintu si birungi. Banaye Munnayuganda tugenda mu protestive vote, tugenda mu New Uganda. Oba mwagala oba temwagala, ne mbanga temwagala tugenda kubawalula tubatwale mu New Uganda kumpaka. We just tuyambe buyambi ogenda olonde omala okulonda okakuume omala okakuuma tukabanje. Kati tumala okabanja golaba nga fetta tuyingidde New Uganda nga gokumawo mu Uganda enkadde eno bamwe yebeyagaza. Waliwo yawamu n'amagezi naye bibi naye musooke munide ku nga tunagenda wala. Ani yaleesa Betty Bwanika. Agana gapiro pate muoneka. Badde mpita ayita kwena account n'ensanga ya Betty Bwanika. Ataye. Sayo omuntu ananya ku mazzi kweno app. Batukuba emiggo, batusiba, bayina ssente bayina buli kimu naye ssanyu liri eno waffe. Eri abalina ssente bali munnaku kati kwegamba omuntu agenda wummulirako wa. Mustegeera ekintu ekyo omuntu agenda kuwummulirako wa ku app kuno. Oba akewummuza mbwe bati ne bakuleetera Seggona ng'atunulanga kawajjaayo. Kati twadde twakamaliriza batwetedde Betty Bwanika. Kati omuntu agenda kukola atya tugoyingewa. Anyway, embere wa Samia Suluhu ekyali mbi nnyo nkugambye nakugamba gwe kasita olaba BBC kasita olaba BBC n'olaba CNN n'olaba Al Jazeera tobuuza definitely omanya bumanya nti yaani oyabeera mu Ngereza. Capitalism at play. Okitegeera ekintu ekyo. Samia Suluhu Hassan yakola byonna byakola natta abantu n'akola kinga internet yagijjeeko. Wanga n'abasinga mbalaba mu comment section gwe olobaba muzirikira singa gwe watugamba Starlink ye Tanzania ngati yabayamba. Kaino bitunuulira. Ubanga obwongo bote bunatuuka ku bino ebintu tuula owulirize oyige. Okitegeera tuwefuula mugezi. Just anyway. Wamma Samia Suluhu Hassan obutambi butandise okuvaayo buli kaseera bafulumya obutambi obupya. Era pressure kati wetwogerera Samia Suluhu Hassan emutabukidde nga BBC, CNN ne Al Jazeera zifulumya obutambi kati batandise bajjeyo ne map yeno map eno. Ogirabaawo awola ba Red Sport bye bitundu byasinga okukola kibasinga okuttiramu abantu be Tanzania obutambi webuli. Okitegeera obutambi webuli wabula BBC kyekoze ejjeeyo ne etandise n'okulaga sport Red Sport gwe ngambya awola ba Red abantu abaana be Tanzania basinga okutokomoka. Naye njagala tunuulye gundi eno olaba nti abantu abasoko waliwo border point eya Uganda. Njagala tutunule wano waliwo ekitundu ekisemberedde Uganda ng'otunuliddeawo ku map. Waliwo n'ekitundu ekisemberedde Kenya awo wali obutugumbuzi obungi Samia Suluhu. Then ne mugundi ne mu wakati awo ndowooza obanga oyingidde Dar es Salaam awo wali radio endala. Obutugumbuzi bwasinga okukola ki bwasinga okubeera obungi. Samia Suluhu Hassan kakati bamugamba nyabo twagala accountability ku bantu kwa twamulabyawo ng'akoze apology simanyi police egenda kujja ekola investigations then we namala okola investigations banange mutusonyi wabafiirwa bamu osa abaana b'abantu zabina abantu bano kyembewuunyako mwana teri dictator ina magezi bonna basiru okitegeera ekintu ekyo osooka n'okola ekintu ekyekisiru at the end of the day no jambo okola apology mwatta abaana b'abantu mugosobola okufuna obuyinza kati ebintu bimutabukidde atandise okola ki yeefuula mbu ali mukwewozaako kati n'atuleetera ebiwozi bya Indian Ocean batuga Samia Suluhu Hassan ayina okwa accountinga ku bintu nakugambye nti fayiro ya Samia Suluhu Hassan yatuuse dda wali bwe tuzeetaaga zonna ez'abo abana zonna tuzeetaaga wali eya Samia Suluhu Hassan yatandise dda naye nga ali ku pressure y'amaanyi nnyo nga ayagala wabeerewo enteeseganya wakati we ne wa Tundu Lissu naye Tundu Lissu amugamba wansi bakati kambeere mu kkomera ndeka gye njagala okukola ki gye njagala okubeera. Ola international media zo zireka nga zitabuse nakugamba nti bano ba capitalist wakugamba nti neetaaga ekintu ojja kimuwa nkiddamu ojja kukimuwa oba oyagala oba toyagala ebyo muliko bannange bumala okulonda mudde waka nonsense akalulu kammwe bannannyini kalulu bagenda kubalaga nti akalulu kagenda tandika okukola meaning nabagamba I told you what is coming ne mbagamba bannange aba NRM muve mu kwepampalika. You can beat NUP people because they are unarmed. You can arrest them. You can do whatever. Na time yabano ba capitalist kasita banagamba nti kati tuze tutashonga kwezo tutashonga keso mutawonana mugenda kulaba tabu na bagamba bana mubala abantu bana na bagamba bana owa Uganda owa Tanzania
owa Kenya n'owa Rwanda. Mark my words and watch the space. Waliyo omu wali mu biseera byo yali ajja yagenda nga talina baana ba people power by then baliwo bali bebafu oba kisimanyi ba people power bali tebaliwo abasobola okukola kyo ku interpreting ensonga yagenda naleeta BBC kati the same tactics yakozesa ku banne ajjako internet nalowooza nti kati bana abastopinze kumbe bali we bali same tactics yakola kati neze batandise omukolako okitegera zibatandise omukolako njagala mujjukire wafu wana amalo bakuba obutamine bakutuwa nayo yonna gye bagendanga obutamine bakutuwa ntugwaji ntubulaba then ne wa Samia Suluhu Hassan naye wekitwe kyabadde obutambi bonna bakoze eki bavude atono kye bamukoze ne wasi ne ekintu ekiri wasi nti batandise n'okugira okuprofilinga sports ewasinga okukola wasinga okuttibwa abantu so Samia Suluhu Hassan naye essawa yonna natwandimulabako mu ICC twandimulabako mu ICC nga jeke zibubi njagala mujjukira atono ye ona ayina ebizibu bingi Samia Suluhu Hassan ekisooka recognition ya Ghana both African Union ya Ghana ne ku international scene ya Ghana kuba njagala tujjukire nga yakamala okutta abantu European Union yatulirawo negamba Samia Suluhu Hassan nedda tetukikkiriza okitegeera so mudamu ne tufuna ekiwandiiko okuva mu United States of America nga bagamba nedda nakugamba bano kasita boogera olwo wano mu Africa tebeerayo muntu n'omu agenda kufuguma bonna bagenda kuzingira emikira magulu gaabwe bakole ki babowinge down era twagenda okukiraba African Union yetudde negamba nedda Samia Suluhu Hassan tetukkiriza so wabaluseewo n'obugundi obutakwatagana wakati wa Samia Suluhu Hassan ne Ramaphosa owa South Africa nti yamulangira nnyo yasinga okumusomera ku gundi ya African Union nga amulangira engeri gye yattamu abantu so embeera ya Samia Suluhu Hassan yeetaaga sala musabire alabe nga Tundu Lissu at least asobola okumuwa ka handshake ngono wabadde aginoonya anoonyeza ekifaananyi kya Kyagulanyi okumala emyaka 5 nga anoonya kifaananyi anoonya selfie kati ne Samia Suluhu Hassan agenze ku stage zone okulaba nti anoonya selfie ya Tundu Lissu naye simanyi oba anaagifuna oba taagifune kubanga bakapitalist bano batraining abaana nga bayina lo bana abaana bayina lo ubega luga kasakuloza abaana bakapitalist ze baleese njagala otunulye Kyagulanyi ejjo yalidde akalo n'akennyanja n'asula mu nnyumba nga luumu ne bannange omusajja ono simanyi kye tulimuwa His Excellency Kyagulanyi respect my boss thank you very much for standing for us webale nnyo kutulidinga kkubo kati ddala nze nsooka ne ntunula nenga kati ono musajja abitegeera atya titugenda kanyiga kano mwana simanyi nakumanya banange webale kutuwonya fake opposition watuwonya obusajja buno butunulanga buwajjaayu wabutuwonya taata respect nze for you I can take a bullet nze ne banzijawo when leading Uganda to the promised land nze ndiyogerwako nti yali ambala ndi mwambala kati lero we tuli wano thank you very much my president okuba nti watulage ekkubo watujjanze wanzija yiri eri mu bitaxi awo ku Pioneer Mall awo wanzija mu bitaxi byawo ku Northern Bypass ogenda n'okola omusajja ssente zonna n'azikuba kyokka ng'olina okuwa n'omugagga najja ne bakutega ekiddo ne batwala emitwalo 5 batwala emitwalo 5 kyokka olina okusonda n'ez'omugagga 8 kitegeeza nti olunaku olina okunoonya emitwalo 13 nga n'amafuta gwatandise nago ssente tozirina abataxi mukyakola biki zagenda okukulembera abataxi mu protestive vote nkiddamu ati abataxi ngenda tandika ngo bakolera video buli lunaku abataxi ngenda tandika ngo bakolera video buli lunaku mwina okuzukuka mu abataxi mwe basanga ku Pioneer Mall awo abantu nga wabalika we bali naye ng'akulaga nti akola buli lunaku naye okukola kwetagulanga wadde ne taxi eyiye abalina taxi ezaabwe baggwamu dda bali yala naye tebamanyi kizibu kibagira bo bakeera bukeezi kukola mujja kukola emyaka 10 nga temulina kye mulina ekyo nkibabuulira paka we munazuukuka tu occasion abantu ba taxi mulekerawo okweruga simu abeesiranya nedda gavumenti yebabba nolowooza nti abantu tyoli gundi yatusiranya katumutwe katungire nedda gavumenti yebabba Northern Bypass kaleerwe bwayiise mukono seeta mukono izo stage ze nakolerangako wake up tulabe nga tukola ki nga tukyusa ensi yaffe abo bakyamaani bamwe bemulina bonna ba NRM bonna era babanyonyonta bunyonyosi tebaagala mufune sente kyokka babaterawo bigundi bino bisimanyi eno sako yaba taxi simanyi ono welfare wamwe mumufunako omuntu ngoteekayo sente buli lunaku naye tebakuddizaako magoba ku welfare wo bebamwegabanya ba NRM abo so aba taxi wake up it is the high time kati nze agenda okulidinga aba taxi yenze Shama bawa Abanyarwanda respect my president for God and my country Uganda yonna gy'oli we are here we stand with you ate ffe tusooka okugwa before you fall kitegeera ekintu ekyo so abaana ba people power tulemezeemu ekisolo ku kizigo kweri